ebitongole ebiramuzi n'ebitongole bya security mwenna byemanyi ne byesimanyi nzikiriza okubanga mu following kwa account yange eno okuva mu mitendere egy'enjawulo ba kopolo ba sergeant ba mayinja asatu ba OCs ba commissioners mwenna kimanyi mu following kwa account yange eno njagala ntwala omukisa guno okubategeeza bakama bange nti video neno zenkola oba zempostinga sizipostinga nga ngezaako kuvumirira bitongole bya prison oba kuvumiriza bitongole bya makooti oba bitongole bya security byonna video zino nzikola nga ngezaako okulaga omuvubuka n'omusajja n'omukazi ali eyo nti ebintu byaddala era gyebiri kuba njagala okkiriza oboogane bantu bangi abali eyo nga tamanyi nti basobola n'okusiba omuntu emyaka 40 nga tamanyi nti basobola okusiba omuntu ogw'okufa nga tamanyi na prison kyekitegeeza be bantu abo bengezaako okuzibula amaaso era nga nzikola okugezaako okukendeza ku buzzi bw'emisango kuba nzikiriza okuba nti n'abalamuzi abasiba abantu bazadde era kibaluma nnyo kubanga asibye omuntu emyaka 40 lwakuba nti aba alina kyaba alina okukola kubanga kyekibonerezo kyabagibwawo ssemateeka okitegeera era nga nzikiriza okubanga okuva bwe natandika okukola videos zange zineno bavubuka bangi n'abakazi bangi n'abasajja bangi abakyuse ababadde nga bakola ebibi nga tabamanyi nti nno bibi ne batuuka ne bategeera nti bibi ne beekuba mu mitima era ne babireka nzikiriza okubanga bangi abakwananga abaana b'amasomero oluvannyuma lw'okumanya nti basobola okusiba omuntu emyaka 30 ku mwana w'essomero babireka abasiba abantu n'ababbi n'abakwasi b'abakazi bonna bagenze babireka abamu bagenze bakyuka ku lwange so kati sisaana obugalo nsaana obugalo n'ebimuli ebitongole bya prison mulina n'okunneebaza wamu n'ebyamakooti